Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukasera kano katwejjukanye kubimu ku birungi ebiri mu kusiiba, ebirungi omuntu byafuna senga aba asiibye. Si nsonga okusiiba okwa wajib, okwetteeka nga kuno okwa Ramadan, oba okusiiba okwa sunna, oba okusiiba okwokweyama n'emiteeko emirala egy'okusiiba. Hadith tujja kusomayo hadith emu, naye nga ahadith ebigambo by'omubaka ebyejja nga binnyonnyola ku bulungi obuli mu kusiiba. Omuntu byafuna senga aba asiibye mpitirivu nnyo, nga byonna byonna ate nga bituufu biva Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukimanyi teyogera bigambo nga bijja kwagala kwe, wabula bwalinga bubaka obuve wa Allah tabaraka wa taala nga amubuulira ajje abitegeeze ffe. Hadithi nga tujijja ku sahaba ayitibwa Abi Huraira, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, nga tubijja ku sahaba ayitibwa Abi Huraira, Allah asiime kuye, atugamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaal, nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba, yayogera bwati nga abijja ku Allah tabaraka wa taala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti qala Allahu azza wa jalla, Allah yayogera mu bigambo bya hadith al-Qudus nga agamba nti kullu amali ibn adam lahu illa siyam, nti buli mulimu omwana Adamu, buli mulimu omuntu gwakola agufunamu empeera zaago zimanyiddwa, zitegerekeka, kubanga kyamanyibwa nti al-hasanatu bi ashri amthaliha. Omuntu bwakola ekirungi empeera mu busiraamu atandikira mu 10 kugenda waggulu, illa sawm, okujjako okusiiba. Allah agambye nti mulimu buli mwana Adamu gwakola empeera zaago zitegerekeka, omuntu akimanyi nti otandikira mu 10 kugenda waggulu, kweyongerayo. Okujjako okusiiba kwo Allah yakulondamu n'agamba nti fa innahu li, okuna kukwesigaliza empeera zaako, si nakwesigaliza nga sibabuulidde otandikirawa mu kufuna, otandikira ku mpeera zenkanawa. Kiba kitegeeza nti empeera mpitirivu. Wa ana ajizi bihi, era nze agenda okusasulira okusiiba okwo, newankubadde nga n'emirimu gyonna gyonna Allah tabaraka wa taala yagisasula, naye guno yagulondamu nga gwa nkizo ku mirimu emirala. Ngera naawe bw'oyinza okubeera n'abakozi bo, nobanga bonna bonna obawadde omusaala, bw'omala n'olondamu omukozi omu, oba ogambye nti abakozi abo bonna bonna bawa omusaala gwabwe, bw'omala n'ogamba nti naye ye gundi eyo munsindikire mu ofiisi yange, walillahi almathalu ala. Kiba kitegeeza nti ono gwe basindise eno mu ofiisi bw'aba kufuna musaala, ate ye avaayo nettu nga ddene. Nawe kityo omusiibi empeera z'alina okufuna zo Allah tabaraka wa taala tazitumira mulala, wabula agenda kubanga omuntu oyo amusasula mu mpeera empitirivu. Wasiyamu junna, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti okusiiba kuno ngabo, ekuziyiza. Engabo kyekintu ekiziyiza omuntu okutuukibwako akabi, naddala ebikozesebwa mu ntalo, obanga bullet proof oba ki. Abedda wano mu buwangwa bwa wano bakozesanga engabo, abalwananga nga bakozesa amafumo n'obusaale. Tugamba nti siyamu junna, okusiiba ngabo ekuziyiza buli kakyamu konna konna akaali kakutuuseeko, si nsonga kakyamu ak'okukola ebibi, oba kakyamu akayinza okutuuka ku mubiri gwo, oba kakyamu akayinza okutuuka mu bulamu bwo. Eyo okusiiba buli lwosiiba oba ofunye engabo. Fa idha kana yawmu sawmin ahadikum, senga omuntu aba asiibye mukumwe, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti senga oba osiibye fala yarfath, togezaako ne weegatta ne mukyalawo oba okwerigomba mu bikola ebyekifumbo oba bya bwenzi oba bya kifumbo, ne byonna byonna okukola ebikyamu oba okumonkola agagambo, ne bitogezanga yawma idhin, ku lunaku lwolwo lw'oba osiibye. Si nsonga kusiiba kwa Ramadan oba kusiiba kuno okwa bulijjo. Wala yaskhab, era si kirungi omunkole ebigambo oba n'okuyombagana, ennyombo ziveemu,
okwogera ebigambo ebitaliimu mugaso bireke senga oba osiibye. Fa insabahu ahadun au qatalahu, senga omuntu yenna yenna aba akusosonkereza nabanga akuvuma oba nakulwanyisa nabanga ayagala alwane naawe ali kulwana naawe, falyaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti omuntu oyo senga otuukibwako ekyo nga gosiibye kyokka oli naava eri nga ayagala kuyombagana naawe oba ali kuvuma oba kukola ki, falyaqul gwe muddemu kiri sunna omugambe nti inni mru'u saimun, nze mazima nze nsiibye nvaako ndeka tonyononera kisibo kyange. Walladhi nafsi biyadi Muhammadin biyadihi, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ndayidde oyo akwatiridde entunuusi z'omutima gwange, oyo akuumye omwoyo gwange nga guli mu mikono gye, la khalufu arfami saim, mazima akawoowo akava mu kamwa k'omuntu oyo aba asiibye, atyabu inda Allahi yauma alqiyama, kekagenda okusinga okubeera akalungi ewa Allah tabaraka wa taala ku lunaku olw'enkomerero. Teriyo kawoowo kagenda kintu kigenda kuwunyira Allah tabaraka wa taala bulungi nga mukko ogwafuluma mu muntu oyo aba asiibye ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu oyo agenda kujja nga omukko ogwo gwamufulumamu, wadde nga ffe wano tuguwulira nti mubi, naye wa Allah tabaraka wa taala gugenda kujja nga ate mulungi nnyo ewa Allah tabaraka wa taala okusingako ne miski, n'akawoowo kalifuuwa akayitibwa miski, oba katwale mu kawoowo gwe kosinga okuwulira nti kekasinga okubeera ak'ebbeeyi. Lisaimi farahatan, nabbi sallallahu alaihi wasallam yayongera okutunyonyola n'atugamba nti mazima omusiibi alina ensanyuka za mirundi ebiri. Yafrahuhuma, ensanyuka ezo zasanyuka nazo. Ensanyuka ezo zeziriwa idha aftara fariha, bw'aba asiibulukuka ng'olunaku lw'okusiiba lutuusa asudde wali olunaku afuna essanyu ng'agenda amanzaali, agenda okulya, agenda okunywa, ng'ate asanyuka n'okuba nti abadde mu baddu ba Allah tabaraka wa taala aba bagonvu, ekireeta omuntu essanyu. Nabwe ekityo omwezi gwa Ramadhan era bwe guggwako era omusiibi n'abanga era asanyuka okukonna kwonna kusiiba kwa iftar, okw'okusiibulukuka. Buli lunaku asanyuka, ate Ramadhan bwe ggwako era n'alaga essanyu okuba nti abaddemu abo abagonvu, abaddemu abo abasobozesezza okuba nga basiiba. Wa idha laqiya rabbahu, olusanyuka olwokubiri bw'aliba asisinkanye Allah tabaraka wa taala, farahan, agenda kusanyuka, agenda kumusinkana ddi. Bw'ogenda mu kaburi bagenda kukulaga emirimu egyo okusiiba ku wali osiiba osanyuke. Ate bw'olisisinkana Allah tabaraka wa taala ku lunaku olw'enkomerero, era akusanyukire nga awulira akawoowo akakuvaamu, akusanyukire nga akuyingiza ejjana esingayo okubeera ey'ebbeeyi eyitibwa Ar-Rayyan. Ogenda kusanyuka ng'osanyuka olw'okusiibako. Hadithi eyo esangibwa mu bitabo ebyabagundivu ababiri, ekitabo kya Bukhari ne Muslim. Tusaba Allah tabaraka wa taala atussemu abo abasiiba, abasiiba ensiiba eza farada nga Ramadan, abasiiba ensiiba eza farada nga omuntu ze yasiiba nga weeyama neweeyama ku lwa Allah nti Allah bw'anampa ekintu gundi nja kusiiba kiba kiri farada gy'oli okusiiba. Ensiiba ezo zeweetema okubanga ozisiiba, n'ensiiba eza sunna ng'okusiiba olwa bbalaza n'olwokubiri n'ezaki, ebyo byonna byonna Allah tussemu abo abettanira okusiiba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.